program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Okay, munange nate atuliza Arik Impact FM radio lwasamanyija kwaniriza wasotya sebo wasotya nyabo nate budde bwa program ekiri emega mawulire nakulwa mukaaga ziri ya 3 omwezi gwa November mwaka 2024 mwaka gutambula no gugenda tweka tugumala kati kubanga tuyaze omwezi gungwa tumayiko guno mwaka 2024 akai no tuba tuyingiddewo mumbera bwetyo olimbo ruuli dolwabana baga matino tukume kibayitwa obutonde All Saints Orthodox Charity Limited ebaga ati I love Uganda the part of Africa akati no bine bintu tubiyogera bulijjo era tujja kuba tubidingana nti bane musimbe emiti simba ku miti mwabateme emiti boti muti gezaako muna kuba nti ofuna ku nsonyi osimba to muti obeerawo ekijja kwa kituyambako okuba nti munango obutonde tubukuuma nti ebibamanga bizze bitasa kwa controllinga munange obudde embera y'obudde eso kwa nti ebukontrollinga bulungi nnyo amunne kungubagira nnyo bannaffe tunyura nnyo ne bannaffe ab'ebulambuli ettaka gye lyabo mulukuse olw'enkuba kati badde fudemba enkuba badde y'amaanyi nnyo ebiseera bino naye ng'ate era tubagamba bulijjo nti nno olaba ebyadda enkuba ya bumbulukuse neegira ettaka lya bumbulukuse wabadde ngolaba ettaka liryawo liri beya tekuli komiti kuliko omuddo gulyawo ate libalimako ebintu bwe bityo so atukubiriza bannaffe okuba nti banne musimba ku miti abasobola okuba ne mugisimbe etusobola okuba nga tujja kuwonya ebintu bwe bityo nekirala baluga ababeera ku nsozi okuba nti muteekako terraces ez'enjawulo ezo ne musima ensalosalo obulyawo ne mukola n'okubikka okw'enjawulo nga bakola ekabaale nekyako ekabaale eyo lusozi batema ensalosalo ate ku nsalosalo basimbako n'obuti buno nga kalyandra ogenda okuba nti buzza ate bigimusa mu ttaka so n'ensonga eyo tusaana okuba nti bannaffe nabo abo bonna minisitule y'ebigwa tebiraze simanyi gye muli minisitule environment simanyi gye muli budde buno kuba mwalibadde kati mwe muliwo okuba nti bintu bino mbigamba abantu nga in fact mwalibagamba dda nga baliteekane mu nkola tukwaniriza program ekyemega mawulire nga bulijjo omulangira kalema gegange ekiri emega mawulire twatase program nate munzikirize mbazukuse mwenna amanyi no zukuse ebyaddala nenga ate nga bwe kiri kalombolombo kaffe ntino abasingo bungi twakitegeera kati ku weekend abamu balya ku nnyama abamu balya ku nkoko nenga enkoko gyogera okuba nti olya munafu atuulizaawe bannansi webale nnyo webalire ddala erekera okuba nti mugula buno nkoko bukiyokiyo ogenda okuba nibalwaza olw'ebiragalagala ebyabukuba nga bukyali butubuka nga bukuze noba nga olidde eddagala lyokka gwe munange atuuliriza kati mu abaana bali mu holiday namwe mukulika eyo nnyo ku masomero omutuukidde nga tuli mu kulwanagana ne bataata ne bamaama tubategeeza ekigenda mu maaso mu nsi abamu bakikola tebakikola kasittojje waka maama n'abeera ng'aguze obukoko bukiyokiyo mutunuulye nerisa ejogi omuge maama lwaki akuntemula oba taata bakyogera okututta alina kugula nkoko nansi gye tuyita enkoko eŋŋanda oba nnyolo oba nsoga kyalina okuba nti agula kyemulina okuba mulya ewaka embeera munange bwekyo bwerina okuba nti etambulira ate era greens nayo kyamakulu nnyo greens abalya greens bane mwebale nnyo ate mwe abazirima muli kyansusu tubebazanyako ensuso ozirima ewaka mwebale nnyo balyera kubanga oba otaasiza bingi nnyo greens ezo bazifuuyira eddagala eriviirako abantu okulwala kansa okusinza ku ibala omunaffe ebyafulumizibwa mu ministry ey'ebyobulamu mu ggwanga Uganda n'ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna nti eddagala libafuuyiza yesinza okuba ndireeta kansa mu nsi yonna ne ku semazinga Africa ne mu Uganda ng'ogitwaliddewo bwotyo naye ensonga eyo greens emulya muzifuuyize eddagala eryamwe lyemwekoledde eri local made bwe munakikola kiba kiwedde twagala nno tutambulira mu nsi gye tulina okuba tutambulira mu butwa bwa njawulo nnyo so mugende mbasaba mu detoxifyinga emibiri gyammwe mulye ku butula mulye ku bintu ebikawa bwe bityo ate munywe n'amazzi mayitivu nnyo okwata n'okukola dduyiro oba exercise mwe bama mafumba amazzi ne batata mfumba amazzi mwe bali nnyo eddala okuba nti timukyanya chemical water kamunywa amino water yennyini gewefumbidde gwe amazzi gewefumbidde n'okenza ku butwa baba gataddemu n'onywa n'owa famire yo ne banga etiridde bulungi nnyo bwetyo kale Dr. Garwango Henry mwali mu studios Dr. Garwango musomesa basomesa obulimi ku settendekero ery'Amakerere sasa okulabako ssebo buuza kwatuliza Arik Impact FM radio Lwasa Mayinja sebo nate webale kunkyaza abatuuliza mukama waffe bazibwe waliwo ekibadde mu ggwanga okuba we twava wano bintu bibaddewo bingi
tuwulidde Bank of Uganda bagisikamu naye eyo gye tugenda bagisikamu bumbi bwali 7 bwali 6 bagenda 6 bamanyiiko ate bwe batamanyiiko nabo bungi tebabumanyi anti ebintu bya digital oli ahakinga n'ateeka buteesi wano gweyagala wali nawe yalinga ekintu ekitambula neyetwalira ezize kano besi kitala bamukwatire Nairobi that is politics ate byaffe mu environment ya Mataba okubumbuluka kw'ettaka for the first time banga nti Amataba gasazeeko kapchorwa ekitabangawo batefuna enkuba nga ntonoko bwe bityo pakwaki naye bamusazeeko njo bali gamba ntegeza pakwaki yes nanti awo ojjukira River Nile awo side ne side gyali eno gye basizza gate eyingira mu National Park bayita Tangi eno gyali bayitanga bagira obululu ono ojjukira eryo lyali kubo ly'amazzi ne balizimbamu baligira ate kati eno side waliyo River Nile connecting wali ku bridge ate waliwo ne gaali we yayitanga egaali y'omukka so actually buli nkuba lwejja buli season tukisuubira naye kirabika bakatego kakufunirako ssente kubanga musobola okukola solution long lasting solution nemuko ekyalubeerera buli nkuba lwejja manya aba West Nile balina okukaabako ekintu ekyo naye kyakyebuuza lwaki abantu bakaaba buli kaseera enkuba lwejja nga tukimanyi nti nenkuba lwejja ereeta ebizibu ebityo kaba katego ka ssente kati walina okubeerawo budget kati ssente ezigenda wele kirungi bazirina mu institution ezitakaaba mu Uganda zimmanyi institution y'amakubo tekaaba ssente bazirina naye just kusoosowaza prioritization z'amabanja z'amabanja ezolaba welo bingi ebibaddewo naye mu byonna Mukama atukuumye naliko ekiryandongo wiiki eri ewedde kiryandongo naliko mu bweyalaawo ningirako eyo mu Mutunda sub county naye kiryandongo alaba kiryandongo walinga wagimu nnyo kati wali watya kiryandongo wabadde wagimu naye jjukira kiryandongo ye tawuni esingayo okukula mu Uganda actually kati yayisa n'Arua lwaki abarefugizi batwalayo walimudamu abarefugi abo abarefugi naye bajja n'ebidola byabwe okuva e Sudan kati bingi omwo era kati ploti yaawo eringa eyo Kampala road bagiseera ekiryandongo ebweyalaawo kawana baddukayo nga bawadde ebibanja eno bebajja eno egundi ebuduuda abo baakola loosi nagamba nti bw'oyingira eyo mu kampu waliyo kilasita bagiyita buduuda kalo kali awo ejjukira bugenda mu refugee camp mulimu kilasita ABCD oba okutuuka ndoza nga ku P naye waliwo kilasita bagiyita buduuda era bw'otuukayo bagisu abasobola okusigala wajjukira bagenda bawayiika yalinga yiika emwemu n'amabaati muzimbe abamu baba n'ennyumba ng'olede kweri kaakati oli agenda okulaba ngeno ate waliyo omusana kyokka ate waffe enkuba etonnya buli lunaku ba mu lusozi enkuba etonnya buli lunaku emaali ne batunda ne badduka naye abasobola baasigalayo kiryandongo omanyi wenalabye banka of Uganda bagibbye nezijukira story eri Mbale banka yayina ebicupuli bya miliyoni 5 eze Uganda banka ngate yayina ebicupuli emitwalo 5 kubanga customer yajja customer wajja nafuna sente ne bamwa sente emitwalo 5 gakulaba nga bicupuli nagamba tera mwadde sente tera namugamba anzijje mu vote baita manager manager namugamba nti ozijje wasere zino nzitoddeyo gye tuzitoola bagenda okubera bazitoola mu vote nga bicupuli miliyoni 5 bya mitwalo 5 mu banka kakati mu agriculture waliwo bano basajja baffe kibaleese ekya traceability bodde mabenga sente ezo zaavawa andi kati yawo kyetuya kampani yazireeta yazijjawa nekyo si kyo ekikulu ekikulu kiri kweno banka ebagana nino bazibye Bank of Uganda miliyoni ebiliyoni oluka 6 nti nno sente ziri wired kitegeeza si physical money sente za mayengo za masannyalaze yes kakati webuuza ekibuuzo kimu nti omuntu wakola naga nti nno waliwe tuli
nti kati oyinza okubeera ng'oyimiridde ng'olina ssente ku akawunti yo enkeera ne bukeera ng'oyavuwadde kikitegeeza ekyo kyekitegeeza nga lawana ba crypto kati ati wenyini awo wenyini wetugenda nti kati omuntu tokyayina sse bagenda kukontrolinga ku leve eyo bakulaze kukisoboka kati ate munaye ekyewuunyisa ate oyinza osanga nga waliwo gwe baagala okukuba bakatugezi nga for example either bakooye eggoobi nga katukole kino tukole nakyo kisoboka ekirala nekisobokera ddala Uganda Police tulina assistant acting governor tulina acting governor tebalondanga governor president alonda governor kumuzaawo n'okuba nga waliwo abamulwanyisa if not nga baagala kulaga muzeeyi nti sebo twagala governor kyovula pasente zaffe zitugenda onowulira nawulidde nti baziwulidde KG ndi simanya India simanya biki mu Asia simanya UK byafuuse byanziga ebyo nti twaziwulidde mukono twaziwulidde jinja mutwesede zizirwanyisa tweteketeeke obudde bwonna mu computing waliwo kibayita firewall kibanga kisenge kisenge mu lulimi lwa computer kisenge nga kyakyuma nga newookubisa seriyitamu kati firewall za Bank of Uganda ebisenge ebikuuma banange si bisenge bininga ebya buloka naye kino kisenge mu lulimi lwa computer kati waliwo bakitekako gundi okitekako gundi sengenge waggulu wabatekako bulangisi ne bakibuuka abaana bakibuuki nga sekanyoya takoze eki takola tabasaze wiiki ng'etandika twalina eggulu eryafulumizibwa mu gundi mu Daily Monitor nga beemulugunya kyo betwogerako of course ebisinga obungi ennyo nti nno sukaali diabetes yeeyongedde si kwengera mu basajja oba mu bakazi oba abantu abakuze mu myaka n'ekyewuunyisa ekikwasa ennaku n'ennyiike mu baana diabetes yeeyongedde mu baana sukaali mu baana kintu ekyo wokiwuli oyinza obuteeba katulo well gulire lyali liwanvu lyalina pages nga 2 kubanga bwasooka ne butambula ku WhatsApp nengamba what is this nengenda okwetegereza kali nga basiza mu stories z'abaana abaana abakuze nga ne beesanga nga baalwala naye ate community ngegamba nti baabaloga manyi ebirwadde ng'ebitategeerekeka nizo gamba baamuloga omwana we yali mugezi kale of course mu community zimu babikola omwana agundi bakatugeze yali mugezi nnyo naye munne nagamba nti oba byabutaliimu ebyo naye kati tudde mu sayansi bwa diabetes oba sukaali sukaali oyo alimu ebika 2 waliwo ge bayita type 1 ne type 2 bajja tusaasira kubanga ebigambo bino byaluzimu sukaali ow'ekika namba emu ekika ekyoka n'ekika ekyokubiri n'ekika ekyokubiri namba 2 naye ate munne nalaba Daily Monitor waliwo kapati nakagamba well according to their research nti type 1 abeera mu baana type 2 abeera mu bantu bakulu nina mukwano gwange omu musajja kati mukulu yaŋŋamba nti ye bwe yali adevelopinga sukaali yawuliranga nnyo ennyonta nga ye akimanyi nti omubiri gukola ng'agula ebicupa minowota bino ebinini ng'olunaku anywanga 2-3 nagamba ennyonta agiwulira muli I am healthy kuba anywa amazzi naye agenda okulaba nga kiyitiridde mu butuufu mu kumaliriza yeesanga alina sukaali naye ate ku baana abato ajiriranga lusujjasujja omwana abeera nga tava mu ddwaliro nongaba omwana kindyambi biki naye ebimu ku biviirako sukaali oyo mu baana jjukira sukaali alinganga ndoozi era kansa kubanga naye era yeekuusa ku gye tuva neyeekuusa ku gye tubeera neyeekuusa ku bulamu waffe engeri munda emibiri gyaffe gye giba gikolamu kubanga natural omubiri gwange nogwo gino kubanga gikola kyekimu naye ate wajjamu enjawulo nti oba obusirikitu bwo bubeera ng'obwekyanze so kati tutunulire ebintu ebyo bisatu mu lubuto lw'omuntu oba mu busirikitu bw'omuntu
waliwo kye bayita biome BIOME. Nze naawe tubeera n'obuwuka tubuyita buwuka naye nga tebubeera bwa mutawaana. Mu Luzungu bakiyita useful microorganisms. Obuwuka obw'omugaso naye nga buli munda mu lubuto. Nga bw'olaba nti nno bw'osala ente waliwo obuntu ekyenda kyente kino kisebusa mubeeramu obuntu obubeera bumyufu obeera nga buvunyuvunyu. Oba ali obulabyeko. Naye nga sinvunyu ate. Naye nga sinvunyu. Naye nga ate si bwa bulwadde naye nga bubeeramu bwe bumu ku buyamba mu kuzaala juice atema emmere. Obuntu obwo bubeera nga bunyamanyama naye nga bubeera buwuka. Kati naffe munda mu mbuto zaffe tuba n'obwo obuntu. Obwo obuwuka bwe buto si kye nga bumyufu naye obuyamba okutema emmere. Obuntu obwo oluusi bwekyanga ne bubeera nga mu ngeri mu kifo ky'okutema emmere nga bufulumya omubisi ogunayamba okutema emmere muffe ate ne bwesanga nga omubisi ogwo gufuuse ate gwa butwa. Ng'omubisi gufuuse gwa butwa. Kati omubisi ogwo mu kufuuka ogw'obutwa ne gudyekadyeka oba ne gubuzaabuza akalulu kali akalina ofulumya akabisi akakendeeza sukaali. Akabisi ako bakayita weebale nnyo. Lwaki mbadde neebona insulin twakigandawaza. Akabisi ako akaya of course when you say mubisi kabanga kana ake mabidde na subi n'okamula omubisi kubanga bitwakula tumanyi. Naye tugeza fluid eri. Fluid. Akabisa kakakola ki? So kati buli kabeera nga obuwuka obwo bubbayemu kigamba tekitegeeza buwuka naye kitegeeza embeera ebeera mu lubuto erimu obuwuka obw'omugaso. Nti bwe buba nga bufulumizza juice oyo n'adyekadyeka oba n'atakola ku kalulu kaliko kukasindikira amasannyalaze kufulumya insulin, diabetes oyo ajja. Oba sukaali ajja. Kuba oba tokyalina kuba olwedde omaze okulya emmere evaamu sukaali. Era buli mmere gye tulya buli mmere jjukira emaliriza efuuse gulukosi ye sukaali. Kale abatuwuliriza eyo gulukosi waliwo ngono gwe twanuunanga oba gwe bawa ba sportsmen nga maanyi gakuweddemu n'omunuuna oyo alimu amaanyi mangi nnyo nti bamutematema ku speedi n'akuddiza amaanyi. Naye n'emmere yaffe gye tulya oba olidde ki evaamu gulukosi. Kati omubiri gulina okukola ebintu ebigenda okutematema gulukosi oyo tufune amaanyi. Bwe gusanga nti tebiriiwo kati bwe gusanga nga tebiriiwo ate kati oyo sayansi oyagala ate kati kuntwala ku sayansi mulala naye tujja kumwongerako. Awe tuli katuve mu birango tukomere otandikiraawo tulabe nate kubanga ati ensi eri ku bunkenke nnyo. Oyinza okuba nti weesanga nti omwana wo yakomye okuva ku ssomero naye nga munene wa rawundi tomanyi ki aba mubeera nabo nebuuza ekibuuzo nkinno Dailymoon yadde ekola abaana abadde mu bifaananyi be bateekamu oluusi be bainterviewinze lwaki baana balimu way to do families. Diabetes asosola sukali asosola sebo lwaki abagagga abaana abagagga bali obulungi balina sukali. Mbadde ngenda kuddako kukireetera sukaali ku neeyisa yaffe awo mbadde nzija katujje ekiri emabega amawulire wetuli munafa atuwuliriza. Ndine Dr. Galiwango Henry mu studios twogera ku nsonga za byabulamu bikwatako gwe nange munanga atuwuliriza kubanga alipoota zino ebiseera bisinga omunziga nezifuluma nga twabyogerako dda naye nga tulina okuba nga tukuba tochi mega tugamba nti nno ki ekyaliwo twasobyawa tulisobola okuba nga ate munange tutereera tudde kukemega tugamba nti nno wano twasobya tutereezeewo oba nedda. Dr. twekyayogera ku nsonga ya diabetes sukaali mu baana. Sukaali twali tugenda ku part 2 ya environment. Environment kigambo kinene kitegeeza gye tubeera gye tuva gye tutambulira bwe tweyisa. Waliwo ripooti gye nasomako
ng'eraga nti abaana engeri gye tubaliisaamu yes nayo yeekuusa ku ngeri it's a potential trigger. Abaana engeri gye tubaliisaamu a potential trigger to bamuyita T1D type 1 diabetes. Ekyasinga okunkwatako nti early exposure to cow milk. Early exposure to cow milk. Wow. Okuwa abaana obudde nga bukyali amata g'ente. Kakwate kyakali waawo. Kankinyonnyole mu buwanvu n'engeri gye nakitegeera. Kubanga nze nali nsoma baŋŋamba omwana muwa amata mama n'abuuza nti atali kayana. Amata ago ekisookera ddala gabeeramu ebirungo bingi ng'ekimu ku kyo mulimu protein ne carbohydrates. Ago amasavu g'olaba gabeera ku mata. Ezo carbohydrates. Carbohydrates ne fats tebyawukana. Actually fats ziri more concentrated mu energy okusinga ne carbohydrates. Gonna twogera eki masavu. Bw'otunuulira omuntu ategeera science ayinza okunkwata ensobi nti amasavu g'olaba carbohydrates. Of course these are two different things. Naye mu kubizza mu kutegeera okwangu bonna bw'obitemaatema bivaamu glucose. Naye nga glucose ate ava mu masavu mungi okusinga ava mu carbohydrates. Bino bibuzaabuza. Yes. Kubanga byonna bw'obiraba byonna biri wansi w'ekika ekigaba amaanyi. Building blocks is basically carbon, hydrogen and oxygen. Yes, they are energy giving foods. Naye kati olw'okuba amata ago galimu energy mungi gabeeramu fats nyingi. Yes. Fats zisukka kussa omubiri gw'omwana oguba gukyezimba. It surpasses the digestive capacity of this child's body. Kinzirize mu Luganda. Kwegamba kisukkuluma obusobozi bw'omubiri gw'omwana abakyali omuto okutematema amasavu gano. Webale nnyo. It surpasses the digestive. Fats ezibeera mu mata zibeera z'amaanyi, zibeera zisukkulumye ku ingini etemaatema emmere ey'omwana. Yes. Kaakati ne weesanga nga glucose yeeyongedde mungi nga ate jjukira akalulwe k'omwana kaba kakyali kato nti ne insulin yaba tannaakuwera kumaakinga kubanga amata g'onywesezza omwana naawe omukulu g'onywa. Kiringa okugamba nti ofunye ekidomola ky'amazzi okyetissizza omwana naawe omukulu okyetisse. Omwana oli alina peyini nnene gy'awulira olw'ekidomola kiri. Kati yenkwatagana eyo eriwo. Yes. Ate bw'ovaawo of course n'amata bakolamu ebintu bingi. Biyogati, bichiizi, ebyo byonna gaba masavu. Naye ne tubiriisa abaana. Actually nayagala ekifaananyi kye bassa ku Daily Monitor. Basako omwana ng'akutte bakibbaga manyi bibbaga abagagga babitegeera abo. Ku weekend abambala opale ne bugira bakwata embuto ne zitundira eri bagenda bashopinge ne bafuna trolley number agenda nga kuyisaamu kaadi ngeri milioni 2 naye nga kweziri ku kaadi bakira swiping tutwaleyo mu bbuutu nimutwala mu bbuutu abana ne balya across one weekend ne badda ku weekend endala. Kati ebyo ebintu ebyo ebisavusavu ebibeera mu mata oba ebibeera mu kati kanyingireko ne mu blue band katono ne mu bikimbo ebyo bisavusavu ebyo ne bisukkuluma ku maanyi ku busobozi bw'abaana. Kibayita lactose intolerance. My goodness, nateeka lose science mungi. Lactose intolerance. Wanga ebintu ebimu etwabiga ddadda. Olina ekibuzo ky'obuuzizza nti lwaki ebifaananyi byabadde ku Daily Monitor byabadde ku baana nga emabega waabwe waliyo at least ku $1, waliyo ku euro, waliyo Uganda shillings. Yes. Ndya. Well to do families. Zirugamba nti nno family yesigika mu balina kasente. Omwana mutwalira ku motoka mu ssomero omwana bakola kiya ebintu bwe bityo. Bashopinga ku weekend mu supermarkets ennene. Tukyali mu environment.
kati waliwo ne inactivity kubanga omwana alidde naye nga ne compound awaka gy'alimu teyinza kumuganya kuzannya kutematema bintu ebyo. Omubiri gulidde kyokka tagenda kufuna physical activity yonna. Compound zaffe zino ezirimu pavers. Kale twandigambye nti bakale side emu eriko kapasikalamu omwana abuukirabuukiramu omwana nga tayambadde nangatto getting in touch ne mother nature. Ettaka lino by the way tulaba nti nno lirimu obujama naye omubiri gwaffe lwe gulinnya ku ttaka ekkalu bingi ebisikambulwa ne biyingira mu ttaka. Jjukira ttaka waliwo amasannyalaze awo wansi wali tuwuliddeko. Nze embeera ne bannange benko nabo oluusi nenzijjamu engato n'entambula yaga nti kati sayansi omwamu kale muliroko nnyo ne bagamba nga bw'olaba akawaya kana kakwata amasannyalaze g'enkuba agaladdo gakayingiza mu ttaka lwe tulinnya ku ttaka bwe tuti tulina engeri amasannyalaze agandibadde gatudde mu mubiri ne gayingira mu ttaka. Wewanga omubiri gwetaaga amasannyalaze ate ng'era gugalina akeli gugeekolera aga abantu baffe so twabikolanga edda okwata ekikopo n'okiyisa ku mu nviiri n'okiyisa ku ttama oba olupapula nekikwata ago masannyalaze. Kakati bwe twongera okwetegereza embeera zaffe nutrition yaffe endya waliwo ate n'olulala omubiri guno kubajjukira mu kalulwe ye pancreas era ke kakola akabisa akatematema sukaali kakola gundi oli insulin. Kyova nti abalwadde ba sukaali babakuba empiso eza insulin. Omwana akula nga buli kasa yeekuba empiso omubiri gukyasobola kukola insulin waagwo kati alina kujja ono gwe bakoze nemukuba. Kati ekirala waliwo emibiri gyaffe jjukira nalaga nti gifaanagana naye oluusi gyekyanga bakiyita mu luzungu bakiyita case by case basis nti si buli omu naye wali abeera special nga ye mbutuufu. Sijja gamba nti maama we yanyiiza Katonda oba tata we yanyiiza Katonda nekijjabuzi ne bakuzaala nga obwotyo ng'olina ekizibu mu gundi mu pancreas waliwo obuntu bwe bayita beta cells tebulina nnyo linnya nti naye basically beta cell babita beta cells BETA. Omubiri bu beta cells bwe busengesenga omuva insulini mu kalulwe munda. Naye kati oluusi bw'olina engeri gye buyinza okweyisaamu omubiri ne guwuliranga ate obuwuka obuleese obulabe oba obusenga obulwadde. Mu sayansi bakiyita autoimmune response nti guwuliranga obubeera bufuuse obw'obulabe mu beta cells obuli mu pancreas. Kaakati olw'okuba nti omubiri guba guwulidde nti omuntu buno bulinganga obw'obulabe ne busindika UPDF abasirikale naye bakuba beta cells kikuba kwerwanyisa okwo anti kibayita autoimmune response nti auto kitegeeza kyekolako kyokka immune obukuumi response mbagirawo jayenjala mbagira waliwo ekizze. Kati omuntu oyo sijja musalira musango nti omubiri gubeera gulina ekizibu right from walimu ku butonde kati oyo singa musaako musango ng'ono alina taata akedde mu supermarket n'amuwa bikiizi bimajalini nabanga lya blue band nga yenayina aserebedde ki nga naali omugani aguserebedde blue band katudde. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ekiri emabega mwali munafa tuiza tukyali ffenna tukyagema soba kyakuweereza mpolampola okubanga tutegeregera maaso mu nsi. Dr. Gariwango tukyayogera ku nsonga ya sukaali mu baana ekintu ekyewunyisa ennyo nga kitiisa abazadde bangi bali mu kutya naye nga tebalina okuba nti bafuna ekyokuyiga olunaku olwaleero.
Esebo mukulu wange second dan ingini yawe nakasera ngambi nti bigambo bya Luganda tuba tugamba akalulwe bakayita batya mu Luganda muni wa pancreas eki mu Luganda akalulwe ke kalulwe ate gallbladder ke kalulwe ke kalulwe gallbladder akavaamu kali kati we have two words akataago n'akalulwe sina akataago tulina akalulwe gallbladder kati nze okusinga njogedde pancreas kati mu Luganda bake kataago simanyi twetwogera kalulwe mu Luzungu gallbladder so kati twogera ku pancreas twogera kataago akataago tulina akataago nedda tulina pancreas ke kalulwe bw'obeera ng'osala enkoko waliwo kana akantu akakaawa ne bagamba togeza n'okasala kakona ku nyama enkoko egenda kaawa nnyo akalulwe keeko bibuzaabuza kakaawe nnyo era bw'osala bw'otenga n'okasala ku kibumba kabeera ku kibumba awo musuleyo busuuzi kuba temusobola girya kaba ku kibumba era kakwata actually ne ku muntu era kabeera kusaidi ya kibumba kale walaba ku muntu munda wali mulabyeko twasoma ssebo twasoma tulaba tuma munda ne batuga nti ekiri munda nti omuntu amulaba kiro nti musaka mukola emize twatandikira kusala messe twandikira mu kusala messe mu laboratories okuli Kampala awo nkusonyiye kati olina okusoma ekiri munda mu muntu yenna kale ekisembayo kye tuyinza okwongerako bingi naye kyenyinza okwongerako ekirala ekiviirako abaana bano okufuna sukaali oyo mu buto bwa myaka gyabwe tuyinza okwogera ku of course waliwo n'ebirwadde waliwo obuwuka obuyingira mu mubiri obuwuka obwo nga automatically bujja kyankalanya digestive system mpozi twakiyitanga alimentary canal mu primary 3 alimentary canal obuwuka obwo kusinga ziba viruses ebyo waliwo omanyi viruses nti ezimu tezirina namannya naye nga bazigurupinga kati virus for example ng'ezireetanga waliwo ekirwadde kino ekikwata brain system bakiyita batya mulalama mu Luzungu omusago wa mulalama gundi baguyita batya mu Luzungu bakiyita batya bwerabidde musujoogo meningitis abaana abali susceptible mu Luganda susceptible omuntu ayanguyizibwa okusumbuwa abaana for example abali susceptible to meningitis mulalama chances anti basobola ofuna diabetes bafuna sukaali mangu nnyo kubanga obuwuka obwo babugurupinga mu science tubuyita Coxsackie virus sijja na kukinyonnyola Coxsackie virus naye nga n'ebirwadde birala bingi naye nga obulwadde obuyinza okuba obwamangu ndowooza okutegeera abantu bye mulalama actually ndowooza kubanga kulambala omwana abeera nga ali stiff nga n'emikono tegisobola kwegira kubanga amasannyalaze agayitira omukono okweweta gava ku bwongo ne gatamba ne gasindika obusimu ne busindika kati golola engalo oba basically ng'amasannyalaze so kati bw'obeera nga oyanguyibwa okukwatibwa obulwadde obwo kitegeeza nti n'akalulwe kali kanguyiribwa okusumbuyibwa virus eyo so ekyo nakyo kiri mu environment kuba basically mulalama basically an environmental issue ekirala research alaga nti singa obeera nga nakyo gende mu kusooka singa obeera nga omuzaddewo yasumbuyibwa obanga mu famire yaabwe basumbuyibwa ekirwadde ekyo naawe ajja nti naawe asobola okukwata actually mu US nabadde nsoma ku ripooti yaabwe balaga nti research ge bakola nti omwana eyazaalibwa omuzadde alina ekirwadde ekyo nga yakirinako mu buto nti alina emikisa ku buli 10 alinako emikisa 4 naye okukifuna which is 40%. Ebisinga era tubize ne kundi era
ebiseera bisinga obungi kyolya tatawo ng'omwana ewaka tatawo kyalya nawe omwana kyolya kati kitegeeza nti wobanga obwadde weebuli wabulina okutambulira awo tukwate ku simu emesegi z'abantu wano katono nnyo tukwate ku simu z'abantu. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Onoobasonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ku noti 7 noti 5 oba noti 7 mukaga noti 6 noti 2. Omulangira Kalema, good morning. This is Gavin from Chali Wajala. Nayagadde okumanya to know if the level of fats, carbohydrates reduces when one eats a toasty bread with Blue Band. Omuntu walya omugati emitossing egyo gibagize gibakalirideko mu oven nenga gulina Blue Band oba okeneza ku gundi ku masavu. Dr. Garwango. Impact FM koli kadeba na fali client tugere maaso mpola mukasera kano kenyini wanji amanya lidani bule yuso sokulya se wana bule nange nsanyusa bawulya ndebaza nnyo bannange musomesa gali wangu abantu kwafajja isebo omuntu ng'alabi abakozi ba kesi nga bali kasale k'amaanyi nambe ezabafu yemba yakutenyezeemu ensonga eyo ogaati emikisa egy'okufuna obulwadde kuyanga nti ofuna emikisa 6 ku 10 okufuna obulwadde mukisa tugambe nti obusobozi obw'okulwala okusomeseemaako nkwegayidde malakansobadde ekizinyuma emikisa gy'emakaka ku 10 egy'okufuna emikisa gy'okulwala agyagala egibalere nyambula empaasi obabayi. Mr. Bole ebale nnyo abalire ddala okay emikisa chances emikisa gy'ofuna obwakawanga aganti okubwereetera in fact kuba okubwereetera okubwereetera so emikisa gy'okubwereetera impact kwoli mukulu Kalema Ssebo nkulamusiza nnyo nange bwe taata ne musawo naye mulamusiza nnyo akanya bikaligamba Alex Ssebo nga ndi Lusango wano Ssebo naye leero musawo ng'ate leero antamidde nnyo newandiradde nti sayansi gwakozeseza weewala nnyo naye nga mpulira anyingidde nnyo kuba mpulira ng'ate nnyina enjawulo engeri gyenyongedde omutegeera abula Kalema ne musawo mutuufu bagamba n'alwawo okutegeera butuufu alabika ajja kutegeera Ssebo naye musawo akabutale obuntu buli bw'oyogeddeko obulinga otuvune obw'omu mubiri kusaidi kunte baba abantu bamu babugenderera butera nnyo kubeera mu ssebusa mu busangi bw'obwo obuntu obwo wabula leero sinana byakwogera kuba mpulira nga musawo leero sayansi gakozesezza mpulira nga anyingidde nnyo naye nange ndi ku mulimu ogw'okubaako abantu bembagamba nga mbijjayo ewammwe Ssebo musawo wabula mbeeraza nnyo ne musawo mwelaba mwebale nnyo okay wati mwafe wagambye abekalungu batulabire nnyo abeeruka yaawo omulangira Kalema ne Dr. Galiwango mwebale kusomesa ggwanga lyaffe nze Dembe David ekikoma muwa obulenzi alina amatu awulire nnyo nayagala obulamu nga bulamu asse mu nkola okay bwatyo munaffe bwagambye Dr. Galiwango setuddemu abo bannaffe poina mugonga agambye sukaali just munyumirwa kumwogerako that is life poina mugongo kale wabula ola nyumira naye sikunyumira kumwogerako mukama kale ekisinga obukulu kyekitimbula nteako essira nti endya yaffe naye negyetuva bw'obeera nga mu famire yammwe teri alina kirwadde ekyo okweraliikirira kubeere kutono naye ate gy'obeera nayo sengejjaayo kinziize mulimi otegereka amangu gy'obeera nedda ebintu by'okozesa obulamu bwa bulijjo olina okuba nga obumanya nti obutunulira otya weeyisa otya
oliotya weyisootya lifestyle yes basically yes ani onayogedde ku omugaati oguli ki omugaati oguli toast nenga guliko blue band Gavin bwati wagala lukyali wajjala ngenda kuwa example ki bano katugeze abalya enkoko enjokye n'ogenda nga babisiigako butto enkoko eyo nebeera nga erukinga fresh nga tekakanyadde ne bagiteeka mu kyuma oba ku sigiri wali nosanga nga eringa ng'ebabiridde butto oli abalazeewo butto abeera ayingidde munda kati nezino toast bread tongamba nti olwokuba nti babeera bagubabudde era gundi oli abeera ayingidde muki mu mugaati wadde nti golaba nti abeera akoze eki nti abeera aweddeko nti bwaguba ng'ogukaze kungulu jjukira buli wasaanuuka ayingira munda takala bukazi bati ayingira buyingize munda comparing omugaati ogwo ne guno oguli direct bw'ojja mu kaveera waliwo enjawulo yes wabeerawo enjawulo oyo tumuzeemu ono mwami agambye nti lwaki tugiyita mikisa oluzungu bwe lutyo wadan bule kale ye bwati wagambye Impact FM kwoli mulangira kalemu esebo ebalewereza eggwanga n'Obuganda bali kuliza sebo ananyo sigwe tutwala esebo Katonda yekka y'amanyi amazima naye nga naffe tulina okwebeeramu ng'abantu tulina gamba nti tubirekere Katonda abalina osooka okwebeereramu ku bulamu bwaffe musawo kalema abadde agamba nkoko kiyo enkoko wakukuba temanyi bwokya kiyo tebwokya nkoko temanyi ng'enkoko yenkoko eŋŋanda oli mutwalanga ku kiyo ku lwange omulangira sebo ono munyagwa kalisembuuzaamu ekirala eddagala ly'amannyo lino olwe batugamba nti abu ate nga nze ndowooza teri ddagala ddungi oba abo nsaba kuntangazaamu ku ekyo kale bebaleweereza naye Dr. Kalemo Dr. mwagala nnyo gali wange sebo atukola bulungi nnyo kale webale nnyo atumiddeko bonna abagiriko Impact FM namboola 31 December gye tuli weeyo mu bungi webaleweereza papa Dokita kale sibula tumaliza tweyanziza nnyo mwami yadde agamba nti kiyo oba neyaffe neyewaffe etakula eri obubuka wele ekiyitibwa butto abeera butto ekiyitibwa omuzigo gubeera muzigo no matter why bwoba ogutadde bannaffe mwe bale tuwuliza olwaleero sawa zigenze ngendako luweero waffe ettama tulinayo ba obis era asatu novu mpozi era asatu mugenda kusinkana abasomerako obis and ogis tugenda sisinkana tuba ne annual general meeting so ndoza abali ewala twesange eruweero ntumidde ku bantu baffe batuwuliriza tugenda kuddano nga mmeka 14 yes 14 nendoza mu maaso awo tuyinza okukyusaamuko bwe najja ku 14 ne ku 21st nzije kubanga ate tuba tugenda kudda dyadaya ate sijja kujja no ku 28 walugezi mwaka gujja kali banaffe mbere bulungi mulye bulungi ensinga okuba tubeetaaga nga muli balamu nnyo nnyini ddala ebyadda kubanga teri okugaliza bulungi okujja kugoweka bino byaliwo ko bisobola okuddingana nate ne musaanawo mubere bulungi. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.